jajja yasinzidde ku kyokuwaana mu mawe ebyo byonna bye wamuwaanya. Kakati Temuli amabanja abadde bagalira ku waniti Temuli amabanja timunaasasula mu gavumenti eddako eno eriko soke mulindeko okulya amabanja. Era ababaka wabalabye basaze omuliro wano mu arrival ne preliminary activities ezisookawo ani teyadde ne fujjo ne vibe y'amaanyi. Session gye yagendedde eri ng'enaatera okuggwa ng'obugalo tewali nga tebakyamukubira ngalo anti bamuwadde omuzindaalo okwogera n'afumula ebigambo awo n'asooka ayisa mu mawe eggaali n'amuyisaamu eggaali engalo wazirabyeko. Kakati zaalaze abalonzi badde bavuddewo nedda. Kati statement gye yakoze tekola ku ye. Statement gye yakoze tanafuna moral authority kugikola. Tosobola kukola statement nge eri in line with seniority ng'oli mugenyi naawe oli mugenyi. Ezo statement Kadaga be bazikolanga basiniya ko baluddeyo ba 89 be bazikolanga nino bakamusala. Naye kakati era Mao naye yagambye nti you a devoted child. Nga yamukoze bubi. Abantu abalina ekizibu kya diabetes bw'okozesa baobab asobola okuyamba okugoba ekizibu kya type 2 diabetes. Era ffe ku Bivi Organic abalina type 2 diabetes ezimu ku herbs ze tubawa baobab, fenugreek, sting nettle ne palmnod. Oli agenda okulaba mu luvannyuma lw'emyezi 2 abadde ne sukaali ng'abeera fluctuating, sukaali ayambuka bwakka abeera mu 18 abeera mu 2 35 atali mu 9 bw'okozesa baobab n'okozesa fenugreek, sting nettle ne palmnod within 2 months oba tokyali diabetic. Era abantu abasinga balowooza nti sukaali tawona. Sukaali manya omubiri engeri gye gulespondingamu ku byolya n'ebiki bye gwetaaga osobola okujjanjaba kizibu kya hyperglycemia oba diabetes ojja kulaba mu bbanga ttono nnyo ng'omaze okutereera. Kati gwali diabetic otegedde. Ate ayamba ne ku bantu abali pre-diabetic abalina pre-diabetic syndrome, abantu ababeera nga glucose bamulaba mungi mu musaayi ne bwe bapima tonatuuka kuba nti oli diabetic wabula oli ku borderline. Bw'okozesa baobab ono mulungi nnyo. Lwaki? Alinamu soluble fibers. Ali 90% soluble fibers. Ayamba nnyo digestive system yaffe eno ne gut okwabsorbinga nutrients mu mmere gye tuba tulidde olwa fibers z'alina n'okuretaininga fluids oba water mu mubiri gwaffe ne gutaggwamu mazzi. Ambalamusizza nnyo abalungi abalabi b'emikutu gyaffe gino ne beebaza emirimu gye mutuusaako engalo nga bulijjo tubeera ne Gino Bigirwa olw'okutaano luno ne tubeerako ensonga ze tusunsula ez'enjawulo. Ensonga ezira bwe tuzisunsula ne tuzibawa nammwe abantu nammwe ne muzitulamu ne mulaba kiki ekyokukola. Kale olwaleero tugambye nti no katujje twogere ku nsonga ezabadde ekyankwanzi. Ensonga ezo zabadde z'amaanyi nnyo. Jajja yakikoze bulungi nnyo ne Mao n'akikola bulungi, n'Anita Among ku ludda lwe naye n'akikola bulungi, kwegamba buli omu n'akikola bulungi nga bwe yasobodde. Kaakati kiri eri Gino Bigirwa okutusunsulira nti ono yabadde ategeeza kino, ono yabadde ategeeza kiri, jajja okwogera kino kyabadde bwe kiti, Mao okwogera kiri kyabadde bwe kiti. Sebo nsaba obuuze ku background. Abadala balungi. Mwebale kubeerayo, tubeebaza okulaba emikutu gyaffe. Mukutu gwa Kewaza wamenya records okubbako YouTube channel mu wiki emu n'obanga okavarins ngezeewo nga nzigumivu wamenya record mu wiki twali yali akikoze mu Uganda obuulyawo ne mu nsi yonna amazima gennyini bikolebwa basambi ba mupiira bikolebwa baserebu abamalayo nange sebo mmalayo kakati ku YouTube wamenya record sebo naye n'omukutu gwa Gino Bigirwa Moses nagwo gujja nagwo gw'amaanyi nnyo nagulabye ogwa Gino Bigirwa Moses Allah mukutu gw'amaanyi sebo nagwo gujja mpola mpola era tusaba tutambulira awo mpola mpola amiina paka baguyita batyakozi Gino Bigirwa ate kati ffe tudda mu ebyo ebirala tudda mu bino ate situunda busera Gino Bigirwa Gino Bigirwa Media TV butereevu
basi so mbagaliza program ennungi ebintu nga omukulu bw'obyogedde tujja bisunsula naye mbadde mbabuuzaako obuuza abafunye ebizibu ebyenjawulo tubasaasira n'abafunye amakula namwe tusanyukiramu nabo kale bwe tutyo bwe tutandise ne General Bigirwa wabula nyongera obajjukiza nti no programu zino zitutuusibwako aba Genuine Estate wali e Wakiso be bokka abatunda ettaka nga lya byapa tetutunda kibanja. Genuine Estate bagamba nti nno balina enkola zaabwe kuliko ey'okusasula n'omalayo ssente bulungi nnyo, tulina enkola eya kibanja mpola, tulina enkola eya fuuka landlord, tulina ettaka ku nguudo zonna ezifuluma ekibuga Kampala, ate era nga tulina ettaka mu bitundu by'eggwanga byonna. Oyagala kwezimbira nnyumba ya bwebange, oyagala kuzimba ssomero, oyagala kuzimba ddwaliro, oyagala kukola faamu, kulima mmwanyi, kusimba kalitunsi, aba Genuine Estate bokka bwe weekwasa. Mwabali ebweru w'eggwanga temutawaana, mubaweereze message oba mbakubire ku ssimu mulabe enteekateeka babagulire ettaka eritaliiko baŋŋanda bagenda kulibba. Kaakati musobola obbafunira ku WhatsApp oba ku direct call 0753 mukaaga not 799 not 753 mukaaga not 799. Abo beba Genuine Estate wali e Wakiso. Kakati tulina abalugave cough and flu syrup, abalugave cough and flu syrup omanyi abo nabo tetubeera bira muganda wange. Abantu bano bakulu nnyo mu bulamu bwange. Nnyinza okuba nze nga sirwadde kifuba naye ate bajjanjaba ensawo. Abalugave herbal cough and flu syrup, eddagala lino lisangibwa mu matundiro g'amaduuka gonna ag'eddagala wano mu kibuga Kampala n'eggwanga lyonna, ate era lisangibwa ne mu bannayuganda bye batuusiza ebintu bya mawanga ag'ebweru. Kale lugave herbal cough and flu syrup likuyambako mu ababeera mu butiti, abalina allergy, abalina ssenyiga, abalina ebifuba. Kano n'omwana bw'aba agenda ku ssomero tokamusuuza. Tetukomaoko kokka, tulina lugave herbal ulcer syrup. Ka alusa bikaba nga kakusimba, waliwo olwoli emmere ne kasigala nga kakyakusimba, oteekamu kalugave herbal ulcer syrup, ako kajja kukolera ddala bulungi nnyo ensonga zibe nga zitambula malembe. Kale bw'oba gy'oli genda mu famasi yonna ekuli okumpi obuuze lugave herbal ulcer syrup, bajja kukakuwa bulungi nnyo. Mwabali ebweru w'eggwanga awatuukira ebintu bya bannayuganda, era akantu kano mujja kukasangawo. General Bigirwa, nalabye Honorable Norbert Mawunga Awanda mbu sipiika yamuvuruze n'amujja ne ku Lukangaga olw'abantu abalina okwogerera ekyankwanzi. Naye n'abagamba nti banaye nze ndi mugenyi wa jjajja, siri muna NRM, ndi wa Democratic Party, naye ndi minisita w'ebyamateeka ne ssemateeka w'eggwanga lino. N'olw'ensonga bwe mba nga ndi mugenyi wa jjajja mulina okumpa ekitiibwa n'ebirala byonna. Era abantu baawulidde nga kirimu ekinyusi. Ne jjajja bwe yasituse okwogera yagambye nti Norbert Mawunga ono omusajja ayina enkola ze z'ebyobufuzi, policies ennungi ez'omukulembeze omulungi. N'agamba nti era Norbert Mawunga y'omu ku basajja abagezezzaako okulaba nga bagatta bannabyabufuzi wano ku lukalu lwa Africa ne mu Uganda yonna. Ne ngamba jjajja ya Norbert Mawunga yamuwaanye. Nga ne Anita Amongo ali awo. Anita Amongo teyasuzeeyo, emmotoka yagivugiddeyo n'avaayo. Ng'ebigambo bimusobedde. Ensonga eno ey'obwa mmeeya jjajja okutuuka okuwaana Norbert Mawunga bw'atyo. Eyobwa sipiika nga bw'alengerera ewala. Ebigambo by'ababiri bombi simanyi oba wabiwulidde, naye bitegeeza ki, biranga ki? Kakati ekisooka kkiriza era neera ziremu kwebaza abalabi baffe. Era mbategeeze bategeeza nti wano we tukolera vidiyo zino bayitawo ku Landistar Makindi Hotel. Landistar Hotel. Era olwaliwo waliwo bandidozi obutebe obulaba buli wakutaano wabeerawo babutegese dda. Abayimbi bebabulako okutuuka naye bisigadde. Nina abantu ndaba batandise okutuula. Abantu batandise batuula bukyali. Wano balina ddala ekyemisana wano. Endongo evuga wano ssebo. Fujjo lyonna libeerawo nga bwe nga neri waggulu bwe wakola bulungi nnyo.
anti osookera mu parking n'oparkinga, oba ogenda mu sawuna n'ogenda, oba oli wa jimu n'ogenda, oba oli wakuwummulako bw'ovaayo n'ojja mu ndongo bw'omala n'ogenda n'owummula. Endongo bweggwa ku 7 waliyo ebbaala wansi eri ekeesa, oba bukya bwe buti ng'okooye n'oyambuka waggulu n'owummulako. bonna bakutega tolina bwebawonera. Naye nga tutuuse ku nsonga gy'oyogedde, abalabi b'omukutu gwa Kewaza n'ogwa General Bigirwa Moses mwe muteekwa okuba temuli surprised ku biriwo kati, kubanga tewaliwo kyabadde kyankwazi kyesayogera. Wakyogera byonna wabyogera. Ne mbagamba ensonga y'obwa sipiika tenakutuka, egenda kulabikiramu obunanfuusi bungi nnyo bw'otalabanga. N'enkwe tebwatandise. Kakati ttiimu ya Anita Among yazze ekola ki? Yazze erowooza nti egenda kuvaayo nga kiwedde, nga bamaze omulangirira. Solo candidate, the eyes have it. Kyagaanye. Jjajja mu bigambo bye obiraba nga ali reserved. We shall talk about it at the right time. Bw'atyo bwe yagambye. Jjajja bannange. Kati ate buli lwe gusula bukuwa empoza. Buli lwe gusula ani luuza Anita. Buli lwe gusula Mawu yakola ki? Yalinnya. Kubanga bali abalonzi beeyongera okutuulira ensonga ez'omunda situation nti naye kikino ekigenda mu maaso. Jjajja tabanga ayimiridde wali basala mpola bwe bati. Kubanga ttiimu ya Anita yakoze ensobi emu okugaana Mawu okwogera n'okugaana Andrew Mwenda okwogera. Ebyo ebibiri bye bakoze bigenda mu affectinga mu ekyo ekintu. Mu byobufuzi opponent bamumma muzindaalo. Omuleka n'ayogera. Muleka afumuule. Mu byobufuzi kati ye yazanye politics wa Nuupu gwe yazanye Walabadoba. Temukkiriza kwogera, tajja na kulumbe. Bibazanye mu mulambo gwa Segirinnya byebyo bibazanye awo. Tebikola. Ebyo tebikyakola wadde Uganda. Opponent muwe omukisa akole ki? Ayogere. Kubanga gwoba okimanyi nti oli mu control, gwoba okimanyi nti factors ezisembayo zirina, ate lwaki omumma omuzindaalo? Ekyokubiri, gwe tosobola kumanya nti jjajja okuyita retreat eyo nga mulimu ba Nobert Mao, mulimu baani Andrew Mwenda, gwe tosobola kumanya nti yabayise kyoga abeerese bweresi. Andrew Mwenda awo abeera facilitator buli mwaka. Bebamanyi b'ekyankwanzi ba Andrew Mwenda kubanga bebasomesa ideology y'NRM bebagimanyi n'okusinga Anita Among. Ate alina kyagimanyiko. Talina kyagimanyiko nakatono. Ate ng'agijjawa nti kiki yakasiraamuka. Gwe bayinza okuyita mbu yagenda okusomesa eby'NRM. Naawe owulirize okujjako ebyefuddisa owuliriza. Okiwulidde? Kakati ttiimu ye eya Anita teyeeteekerateekera lutalo ne dynamics zaalwo. Olutalo olubala, mulina okubala olutalo, tulwana naani? Kati bagenda mu lutalo ne jjajja bajja muwulira. Kati gwatandise okulwana naye Bajja muwulira. Bajja muwulira. Bagenda mu lutalo bali badde bagenyi ba jjajja. Toyinza bavuluga. Kubanga ye jjajja akimanyi nti amanyi gwayagala afuuke speaker. Kati process etandika. Kadaga bwe batwe bamukuba. Bulungi nnyo nga tekiggwa. Ne mugenda mu lukiiko ne kitakutuka. Jjajja takikutula. Ne gweyongerayo. Ate bwe gweyongerayo jjukira ye takamiza. Mu nsawo takamiza, gw'okamiza. Nina Anita azirina. Obadde ki? Naye gwe jjajja omumanyi. Okujjako eddoboozi lya jjajja ng'aliwulidde naddala baana ababaka abapya. Va ku byeddoboozi.
Kadaga yali ayina ebikola ng'asobola okuba essimu 5 oba buba buwumbi 10. Essimu 5 obuwumbi 10. Obuwumbi 10 se bwe buggwerawo oba olwanyi. Oba olwanidde ddala. Oba olwanyi. Naye kakati bukola ku oli agenda okugamba agenda okuyita gavana omulamba ow'eggwanga. Tuyinayo mmeka? Classified tukyalinayo bwezi. Kale soko ndeta obuwumbi 7. Omukono gumu. Kati Kadaga bamutuuzaako obuwumbi 47 omukono ogwo yasigalawo. Ne bw'ozikuba essimu ne ziggwayo. Ne bw'okubira bennyini jjukira amaanyi bagajja eno. Owa jjajja yabawamu. Kati bakizuula nti jjajja ali ku peegi ndala. Simu batandika tunulako ntunule. Olwo ng'ozikidde. Jjajja ali mu kufulumya Anita Amongo. Kugaye kasita gutaawedde. Ekyankwanzi. Olwo guwanvuwa. Kakati nze kyensaba Oweekitiibwa Anita yeeteeketeeke emotionally. Yeeteeketeeke in case kiba kiganye. Akyasobola okukijjayo kuba memba wa Seeke. Mulwanyi tiwali aganye naye yeetegekere kuba yemawo yeetegekera emirundi ebiri defeat ne win. Yakyetegekera. Era yajjira mu freestyle ate bali abalala bonna bakazanyiikiriza opponent yemawo era ebikompola byono walabye bamwogerako mu race mubeeramu ba spoiler. Ne mubeeramu ne main contender. Kati kiringa marathon. Emisinde gya marathon ogimanyi? Kati musimbula Bannakenya be bazannya akakodi ako. Awangula baba bamumanyi. Agenda okuwangula emisinde egyo. Kati bano banne ne bakola gwa sabotage. Kukuuya mmwe. Kuzibiikiriza n'abaaliyisizza. Nti ani muddusi omulungi nti avudde Jamaica gwe kwata oyo. Muddukire ku lusegere. Ani omulala omulungi avudde wa Ethiopia kwata oyo. Ng'anaawangula akoze ki? Amanyi. Kati awangula abeera mu namba nga 5 kukuuma gaasi. Baba bulayo kilomita ziizo. N'ayongeramu. N'atandika okuleeta. N'atema. Oli n'amuwa win. Ne bagenda mu corner flag ne bacelebratinga gold. Gold nga bamuwangudde. Bukodyo. Kakati n'oyo omukyala w'e Mazindi. Kaavumevume kuba tebyayogera. Serious candidate yali tasobola byogera. Ate lwaki? Ate serious candidate oyinza okwogera bw'otyo oba bwatuka buba bwatusi. Anti nani bwatuka. Anti bakuteekako olwo aba bwatuka. Kati ono bamutaddeko aba bwatulooli. Akukwagula nakukwagula nakuyuzayuza. Ono bwatereza kino bwatereza kiri bwa advancing. Okitegedde? Nkutegeera. Kakati abatamanye bya bufuzi ku mulundi guno mwe mumanyi. Zisina kyakubakolera. Nabagamba omuzannyo ogwo tegunaba kuggwa. Era Seeke ya recommendinga kuba jjajja ye yagambye nti the issue of speakership we shall debate it at the right time. However, Seeke recommended that we maintain the status quo. But anyway, n'ateekawo n'akuba buteba. Mu mweso tugiyita buteba. N'agwesa. N'akiba omutwe guno n'agulya. N'agenda wali n'ayalika n'asirika. Tegunaggwamu. Kubanga jjajja yasinzidde ku kyokuwaana mu mawe ebyo byonna bye wamuwaanya. Kakati Temuli amabanja abadde bagaliira ku Anita Temuli amabanja timunaasasula mu gavumenti eddaka eno eriko. Soke mulindeko okulya amabanja. Era ababaka wabalabye baasaze omuliro. Wano mu arrival ne preliminary activities ezisookawo Anita yadde ne fujjo ne vibe y'amaanyi. Session gye yagendedde eringa n'atera okuggwa ng'obugalo tewali.
nga tebakyamukubira ngalo anti bamuwadde omuzindaalo okwogera n'afumula ebigambo awo n'asooka ayisa mu mawe eggaali n'amuyisaamu eggaali engalo wazirabyeko kakati zaalaza abalonzi badde bavuddewo nedda kati statement gye yakoze tekola ku ye statement gye yakoze tanafuna moral authority kugikola era nze simanyi bahandola baki bahandola babasajja abo tosobola kukola statement erimu in line with seniority ng'oli mugenyi naawe oli mugenyi ezo statement Kadaga be bazikolanga basiniya ko baluddeyo ba 89 be bazikolanga ngino bakamusala naye kakati era mawo naye yagambye nti you were devoted child nga yamukoze bubi bakakuleeta tumanyi waliwo abaana be baleetanga bakulu mu kika kituufu newofe eyo mukulu wange mugenzi Bigirwa Charles ayina mutabanyi mukulu ddala musajja mukulu gwe yaleetanga musajja mukulu n'ekirevu nga kituufu bamuleeta ku myaka 4 mwegi bamuleeta akuze yakikola atya okukyusa amannya gaali geego naye bagenda okumuleeta nga faanana taata we n'akamala kukamu nga yalwayo nga mutu yalwayo yanita amongo kakati byobufuzi by'NRM ensobi ani tegyagenda okukola era nze muwa amagezi ga bwereere agenda mu lutalo lw'ebigambo ne Mao tajja awo wagenda ofulumira leesi lutalo lw'ebigambo ate babuye baaba ku lutalo lw'ebigambo mulungi nnyo ayinza okukuba n'akutira mu miguwa Mao ku lutalo lw'ebigambo abantu batwebuuzengako nga tebanagenda bani bahandulazi banite simanyi naye omanyi abantu b'NRM anti beegeziwaza nnyo omuntu buli lwatuuka mu ne Mao yennyini yeegeziwaza okitegeera takyakima notisiza mufimbo olw'okuba yafuuka minisita mulaba avimba buvimbi bwati olw'okuba Land Cruiser eri wali tiwali atalina mmotoka kyogamba Mao takyanona notisi Mao sebo naye yeegeziwaza naye nze ndaba nga ayina ekigambo ky'omukulu ekyekyama kyekyo ekimutaasa n'olutalo lw'ebigambo ye ku muzindaalo asobola okwerwanako asobola okwerwanako ne ku malisi naye mu kuteekateeka wano munafu kubanga Mao agamba mbu yali talina intention yonna yakugenda kwesimbawo ku kifo kya mubaka wa parliament pulezidenti yamugamba nti genda weesimbewo namuwa n'ebikola ekitegeeza nti pulezidenti yali yakiteekateeka dda anti kyekitegeeza anti jjajja akola ekintu eky'emyaka 3 mu maaso ekyebiri eky'omwaka eky'etaano eky'emyaka 2 akikola ng'akikola kati naye nga kya myaka era bwatyo bwatutuusiza wano kutufuga emyaka 4 alowooza mu maaso gaffe tugenda okulowooza ye nga yayitawo dda yakola constitution n'ateekamu ebisanja ebi ng'akimanyi bw'ayingira ekisanja ekyokubiri ebintu bijja kuba bikyuse mikwano gijja kuba gikyuse protege ajja kuba akyuse tiyakyogerera wali nga bagikola nagawo tugezese abagikola bajja kuba bakutusi nga balala baavaawo abamu yabajja mu gavumenti abasobola omujjukiza ebyali mu constitution kyanga musajja muzebu nnyo bannange muyita wakusaaga kakati n'atuuka ku myaka era naleeta enjiri empya tabula kubanga awo twali tumanyidde nti jjajja agenze tabula justification gyaleeta ku decision gyagenda okukola Mao kiki ekisinga omuleetesa ku bwa sipiika mwe nga abatunula ebuziba Mao ebintu bya Mao munnaye abantu bamunafuya twamunafuya ffenna naye Mao oyo ayinza ofuuka Mao mu ggwanga wano Mao oyo nze nga bwe ndaba ebintu byengeri bikola ki bitambulamu ekisookera ddala ava mu regioni jjajja gye yeetaaga eyo region jjajja emuliddeko trillions of money ogituusa ku eyo level
okumukkiriza nti binywera. Region eyo yasooka kubeera hostile nga tegambika era nekwata emundu negikekeza. Mundu yavuga paka kona kamudiini awo kaluma nga basajja bagala kutwala buyinza era baba kufuna maanyi gasala kaluma bwe bati bali bamaze badecide zeeno mu bantu group walirabye emisinde egyali badde wano nga bakambuwadde okitegedde. Kakati nakuba emundu n'abanyiya emundu yagibanyiya bo bennyini abakyoli n'abalugwala baamu n'abalango bonna ne bagiwulira nga ebatuuse ku mutima. Nebanyuwa. Kakati ne bamuzza mu kalulu ne bakamumma ebisanja 2.5 nga bakaweefudisi nga jjajja tebakamuwa. Kati n'agamba okay n'ekyo mujja kivaako mujja kutereera. Ne batereera n'akwata jeno n'amubatuuzaamu eggulu akomandinga awo wonna awo sente zitambula bwe ziyingiza n'akwata ZNGO nga 10 mwaga n'azikuba eggulu. Otuuka mu kibuga ggulu n'ogwa ku bufaananyi bwa busaini positive bwaki busaini positive bwa NGOs nga buyitirivu obungi. Obupande bwa NGO bwonna buli eyo. Kati obupande bwa NGO kitegeeza sente mu kitundu okitegedde. Buli osanga ng'ekitundu nga kijjudde obupande bwa NGO ng'omanya wano waliwo ekitambula naddala ekikwata mu nsawo sente anti project kati yeje n'abayiwamu byonna. Bw'ogenda eggulu awo wonna ovuga kolansi paka osigi ndimule boda kitugumu 100 kilometers from ggulu agago awo wonna n'abawa amakubo gali ag'amaanyi n'agabakolera gonna n'agateeka awo. Kati eyo region yagiwamba. Kati ate region eyo yesinga region zonna ezisigadde mu Uganda okumanya ebyobufuzi. Northern Uganda engeri gyabeerako mu power bategeera ebyobufuzi bwe bitambula. Veri nojje Kampala n'okwata ofiisi niwe bayabwa RDC boddayo bakusimbira ebitooke nga bategeera obuyinza. Boddayo bakusimbira ebitooke. Lwaki bakusimbira ebitooke? Omwana waffe atuuse ku lujjuliro bo kye baliko wadde bwa RDC wakiri ku kaalo kuba kuzaala bakusimbira embuto nevuga. Mwana waffe Dabuka Beni Agiresi abo nga bategeera obuyinza. Kakati gwe wano ne Busoga we bakuwa obukulu tukutwala misinde wuyo tuliddemu olukwe wuyo ne mu kuziika oba tokyaziika bakuyisa mu mwanyi eyo manju gye bakuyisa because we know nothing about state and power. Okitegedde? Wano tetusobola kubeera tosobola nagamba nti munnaffe yoga ayingidde gavumenti tulina kyakkola. Tusobola omukozesa nga strategic ally ne tutambuza ekintu abakyali eno. Tusobola omukozesa nga strategic ally oba tetusobola. Tumutwala kaguddeyo tetulina kyetumanyi ku power. tukuba mukubi lwali. Kakati North nebanga mu ba senior political actors abaliyo Nobert Mao kati yaliyo nga senior kubanga baali Jacob Oulanyah. Actually Nobert Mao senior wa Jacob Oulanyah yali senior wa Jacob Oulanyah yali senior we lwakuba nti Jacob yali ayingidde NRM ne promotinga nemuwa ebifo eby'amaanyi n'abanga alabika nga ali kuki owa waggulu. Naye eri mu society bakimanyi nti Mao ye kabaka waabwe abo yabakola. Mao nga w'amaanyi nnyo. Mao wali aluddewo. Kati Mao kumanya nsi wa bulijjo ffe twagendangayo mu byaffe ebya DP ye munnabyabufuzi mu Uganda gwe n'akasoosa okulaba akuba rale mu district ye wali ku Peche Stadium Stadium n'ayogera okuva ssaawa 10 ez'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro
nga n'omwana omuto tavuddeewo siina munnabyabufuzi gwe naalabye ng'ayogera alinga jjajja va ku bya jjajja jjajja yabyebyentula okubanga ebya jjajja tokkirizibwa nakuvaawo otula lwampaka ne tukwatira awo ebya jjajja byo birala n'osisimuka kubanga esefu sijja kugamba onayenda waapi weeko na mupango gani omukulu tanavaawo nga gweyagala genda webakaawo yimirira awo paka ebinaggwa Mau ayogera okuva ssaawa 10 paka ezi that is 5 hours nali nkirabyeko emirundi egi nga byayogera biwoomera abantu ayogera ensonga ez'enjawulo ate nga mukubi wa lwali nga bwemumanyi bwe yalukuba Nagundi Nambooze asesa abantu bali abasajja wa green munda wa watermelon Nambooze nesazanya waddaake ogambye Nobert Mau bali abasajja baawali twavaawo 3 abaali bagala okudda e Kampala ne tunoonya buloogi awo tukeere bukeezi kati ate ogitandikeko ssaawa 3 ova ggulu kilomita 380 tosobola kumala kireke bulesi ekyo okiwulidde okujja ng'oyagala kugwa mu trailer kakati oye Nobert Mau kati omusambi bw'atyo bw'akkiriza okudda ewa jjajja tasobola mukola ki mugoba kumubuusa maaso kubanga tayagala North kuddamu kubeera hostile politically nga bwe yali kuba yo North era mu eyo retreat ababaka bava mu Northern Uganda position yaabwe yabadde endala nga tebeetabika mu lwali olw'abana abasaakanya ab'omu Eastern ne Central nga bo bali reserved nga bali solid our son is interested in this position ate bonna babeera bumu the position of Northern Uganda is very clear is very clear kati bo balwanira power baagala ofiisi okitegedde nkitegeera kakati abafa aba Central balwanira ssente ebyaffe ebyawano biri individual ogukubye munda egenda weeyagala ne famire yo kyekyokka naye community tejja kuba naawe because community yawano kubanga jjajja waatuuse nawo tulina omubala yeetaaga kukola naye yeetaaga kukola ki tulina omwanalaizi nigwe mukulaba ku kuba ebyekibuli atulemye biganye kati yeetaaga kukola naye yeetaaga kukola naye oba yeetaaga kwongera kibuli ekibuli tekikyakola kujjajja kubanga musibye ekibuli ebyo byonna tulina okukola ki naddala ffe abaludde nga tulwana naye jeno ng'osibye ekibuli tulina okukola kubanga nze byonna mbikoze nino omuwuli omusajja nga munywevu kyesinaba kukola mu byokulwanyisa jjajja kiri eki kimu kukwata eke n'ebisigadde bino byonna tubigezezzaako kukwata eke kokakokakwe naye naasigala nga muwanguzi gy'oli nkugambye buli kye tuleeta kitukubiddemu kati ate ng'olaba bw'omutwala ne mu layini ya AK47 nga naye olabanga obulabe nnyo yagitegeerera ddala naye ati eteriiko mumanya asembayo ate kati yeriko okugenda eruzira ate kakati bino biko wadde katuli bwe wakwata ekipande ng'ogenze Kololo tewanyama n'ovaayo andi kakati bwe wamukuula erinnyo mu kooti ne bakusaba akawumbi tewafuluma naye AK47 eyo yo tovaayo andi AK47 amateeka gaayo mazibu oyinza okugamba nti tovaayo n'olemu okunkwata koni omanyi gyali buli omu n'omukisa gwe itongo omanyi gye yasibira naye gw'obadde okimanyi nti jjajja mu 81 si ye yasookayo mu nsiko okimanyi nti waliwo abamusookayo ne baali bakazanyiriza era nga bw'ogambye andi kakati abawerekera it's about your capacity to organize kubanga jjajja yatandika okuorganizinga okukulembera eggwanga lino mu myaka gy'ensanvu ng'alwanyisa Amin n'abeera ne strategies ez'okukwata obuyinza wano wonna yajjanga buzzi ng'ayongeramu yali abubala yekka si yali abubala yekka jjajja alina obugumiikiriza akubala nga bwagumiikiriza andi kakati ye ffe tetugumiikiriza ate ng'alina enkwe jjajja bumulangire enkwe baddaye waligambye alina strategy jjajja wankwe wankwe tolaba nti abadde akkiriza n'anita amongo
kati jjajja yatandise Kati- olwo tiimu ya Anita yonna yasimbudde emmotoka abamu kosita bazizize Nanita Mongo teyasuzeeyo teyezuzeeyo yakomyewo e Kampala andi kakati yafiiriddwa nazaalawe e Buyende bali mu kuziika kati mama wa Magogo yafudde bali mu kuziika kati ate oli yasooka okufa yali muganda we wa Magogo ndowooza saamumanyi oyo yali muganda wa mama wa Magogo ndowooza yasooka okufa asaamumanya naye kati bali mu kuziika naye olwadde bangamba ngende nziike biki kinene ngenda okulaba nga tewaliwo nnyuzi n'akafiirwa bangi nga tebaze nga tebaziika kakati ate kyogabo bakitalo nnyo nedda tegolina okuziika bo ne bakubanga tebakuziikiddeeko nafiirwa taata wange mu konstituensi y'Amagogo yennyini nafiirwa taata wange yali asigaddewo yaweereza amabugo ga 3,000 3 begati tekawera kakadde mitwalo 3 ku sente zakunkumudde wano kufufa nenfiirwa mukulu wange ate nga Mongo yaweereza ate nga musomesa ate Mongo eri aziika si wuwe yafumbirwayo bufumbiro n'ofiirwa muganda nenfiirwa mukulu wange ate nga yasomesa Magogo mu primary n'aweereza mmeka ku olwo ng'ate ne namwandu mu lugyawo y'omu ku ba campaigner baani bamagogo era teyajja yaweereza mmeka ndowooza yaweereza emitwalo 23 olumbe lwali lw'amaanyi nnyo okiwulidde kakati nze nvuga amafuta gange kuki oba alowooza nti mwe mufiirwa nnyo ate kati ye tafiiriddwa bino ebyokufiirwa tebiriimu kubanga naawe naawe kennyini ofa bino tebiriimu nankanyi so si kyalina nnyo obudde kati omuweereza amabugo ate amabugo ayinayo eri bakampeyina be bakulu bange beyaweereza nga ate yaweereza gwe sente zaffe tuziryemu wano wakiri ekirenge nedda ssebo kati nange ssebo ngenda nfuna entondo nzikirizibwa okutondowala kubanga sente yaziweerezanga bakulu bo kati bo bagende baziike okitegedde era ndowooza gye bali eyo bakoze eki bagenze okuziikagana bintu byekyalo ngenda mbiwa obudde butono kati sookumala eddiguli yaffe ey'amateeka anti kati obulamu bwange ndibwongerako value endala kati ngenda nkola analysis ogattako ki ku byendiko obadde ki ku gyenvudde ekyo kikulu nnyo obadde fakita tobadde olwana oba tubadde bamukwano kati obudde si kyabwina bwakusaagasaaga buli dakiika kugenda kuziika nze bwe nfiirwa nga tebaziika oli mutuufu kaakati Anita yagenze mu kuziika nazaala we ndowooza bwe yazisimbudde awo nga tebiwedde n'agamba ki ekimmenya kangende nziike nazaala sina kyakkola yasuze Buyende yakyaza ababaka abapya abalonde buli omu n'amuwa emitwalo 5 n'abagabula n'ekijjulo yali ali mu bagulirira kusika eriyo yali abasika eriyo okubalaga ekiddako okitegedde yali abasika eriyo neno bati Mawu ng'akwata nnyo akasente pozi pulezidenti yanaamuyamba agaba ennusu ye ate olanye yazirina ebannayikuwezi mama Kadaga yazirina olanya yazirina ng'azijjawo olanya nti yalina wadde olw'ataano ate abantu b'engulu omanyi olanya we yali ava ku palamenti emmotoka z'obwa sipiika yazirekawo obwa deputy konvoyi yonna yagikola ki yagirekawo n'agyandinga ova ewa kiraka wa palamenti n'abakozi bonna n'abagamba naye nja kukomawo nga nze sipiika bwatu beyabagamba ngenze mu lutalo nayingira Nissan Patrol ye ey'obwannannyini n'agenda anoonya akalulu nayingira olutalo yakomawo boosi wadde nga Katonda kyekimuwamu tyekimuwamu mukisa so nze ndabye ebintu wano ndabye ebintu Northern Uganda jjajja agyetaaga ogigatta ku West East agimanyi jjajja East agimanyi nti eri fragile
tewali agirinako control bamuwa akalu ka butamanya kubanga nandala mafa byali ignorance eri mu east ogimanyi mpitirivu bo babagaba akalu ku free of charge nambeshe navaayo abo bonna nambeshe they are not factors mu east but nkulaga factors za jjajja mu east esooka total ignorance eyabataka okuva wano ebusoga okutuuka ku boda bonna bali ignorant about power tebabitegeera bamanyira bakulembera kakati he can manipulate them mu ngeri yonna gy'abakoze eki gy'abayagadde toyinza muga nti goyina east tosobola kibula yayenda okunyigiriza akadaaga amulage nti nze abimala sigwe kubanga kadaaga yali yefudde abimala kadaaga yali amugamba nti my community nti which community abo bantu bange kati ye kadaaga yali azimbye busoga egenze yekwatakwata emwekwatekwateko bavuga ekintu yakiyiwa jjajja ekitegeeza ekyanitamongo okubeera ku seeke tekimuwanguzisa kalulu kano kubanga ne maama yali ku seeke kadaaga teyaliko yaliko that is one vote ku seeke oyinza n'obutawe bamukisa kwogera katonda wa omukazi ng'agudde ku kizibu nze nkubuulira omuntu atamanyi byabufuzi by'NRA ali mu kaseera kazibu nnyo osobola n'okutambula eyo ng'okola ki nobert mawu wano bamubalira bwa pulezidenti ajja abukwatemukko nga bwateekerateekera ajje n'omuhoozi kakodyo kyakali awo ensonga y'obwa pulezidenti tewaliwo gwe bateekateeka tebakulimba mu kiseera kino ensonga y'obwa pulezidenti eya jjajja ebisigadde byonna tusobola obikaayaniramu naye ekyo kyekyogerwako kya jjajja era talina muntu gwagenda kukwasa katibwati nti continue with the journey nobeerawo entegeeragana ate ntegeraganya zitya enteeseganya ate nani ne bamawu ne opposition mmwe enteeseganya singa jjajja yafuna ababaka 15 singa enteeseganya zagendadde mu maaso nkitegeera singa yafuna 5 bakyamani ba disitulikiti 47 singa ayinako 6 oba 7 singa jjajja yateesa dda ye yalisabye n'okusaba tuteese bana njagala tuteese engeri gyempaayo obuyinza engeri gyenteekateeka eggwanga tutambule ffenna kubanga weiti yeena aba agiwulira ngeri zitowa naye omwana owamaanyi ennyo ina ababaka 47 yagikuba omwana even 50 n'agissa ku ttaka akuddirira alina 10 UPC DP ina bameka 6 nobert mawu alina 6 alina 6 ng'atafootoose ennyo mu mawu bannange ate kakati ate tasinga ffe tutayina common mans party namwe mwakajja namwe mujja olaba anti eruddewo naye eyinayo omubaka omu yakafuna omu wakiwulidde kwerwanira kwefuuyira ebigambo kati ekkirizibwa okwogera so mweyo embeera njagala okutegeeza nti sitadde zikyali mpitirivu nnyo abantu bakole sitadde emala baleme kumenyeka mitima nesukaali okulinnya ekitegeeza Anita Amongo yeetegekera embeera yonna eyinza okumutuukako bombi ne Robert Mao buli omu yeetegekere worst case scenario worst case scenario buli omu agyetegekere kikulu nnyo ekitegeeza ekintu kyonna kisobola okugwawo kiri mu buwongo kati bwa jjajja yekka tamanyi jjajja muzibu bannange jjajja talina mukwano ye tamanyi jjajja nze bansesa in fact jjajja ebyobufuzi bye birina kutulaga tulina kuyiga mu byobufuzi temuli mukwano gwa lulanga mu byobufuzi gwe kyolabanga ekizibu tekiba kizibu ku nze
yaa gwe wuwo kizibu naye ku nze tekiba kizibu therefore response gy'obadde osuubira bwe mba sigikoze tonyiiga. That is politics. Naye abantu abakulu babeera n'obuntu bulamu. Abantu abakulu tebatera kuba nankwe bwe bakula obalaba nga bantu balamu abeebuzibwako abatalina nkwe. Anti jjajja nga yakuze n'enkwe ye. Anti jjajja yakimanyi ezimu ku nsonga lwaki yawangula Milton Obote yali ku eyo peegi kisa kugaya ebyaliko Obote nti abayeekera bali wali abayeekera bamanyi tebanazimba na busobozi tebanawera na 50 bakube nga bukyali obasaanyewo. Those are bandits. Yabayita ba scout. Those are scouts. Okitegedde? Mu kifo ky'obba kubeera speed. Nga tebanazimba busobozi. Kwegamba jjajja Obote yayinamu obusajja bukulu. Kati ebyobufuzi bya jjajja bikulu ye abizannyaga. Ogamba omukadde kalampenge. Bwe nkugayaalirira otwala nze. So mba nkyalina advantage ekukuba. Kankukube.